bakusuubira kubeera ng'oli mulwale naye we twogerera si gy'oli. Nze kakati mbeera ku strategic level. Ebyo kakati bayisima balina okugenda eyo wansi. Waliwo n'omusajja yeegumbulidde okufukamira agenda eyo wansi ati bamanyira funa sente za bwerere. Mayinja Fulufiga Mayinja namugambye Fulufiga bamukuba nkokola. Ate bamanya abantu ba wano. Fulufiga waliwo Rasta yagamba oyote momotekako. Ne bakobera Fulufiga COVID. Namugamba result zigenda kujja. Zagenze okujja nga bavuddeyo eggulu. Lele kubeye kokola. Ayitegera kakati ate Mayinja ye bamutadde Masaka. Jali mukanoonyeza lwansonga tebamukkiriza kubeera wali president mulaba. Waliwo abantu omanyi bagamba nti NRM katevolaba NRM without President 7 tujja kulaba nnyo. Waliwo abantu abamu nga bo bamanyi be balina okusalyawo NRM kyobola Rasta wammwe yafukamiranga Mayinja zaakubye tone n'agamba muzeeye fe bakada abayimbidde NRM ebbanga eddene bamayinja temubatukuba naye kati esimu yange no giraba nenkubira abaana ba State House bonna batambula ne muzeeyi ojja kulaba akayimba akalimu ka Ronald Mayinja kati ekyo kiruma kyaliwa bwetambula luyimba lulungi gwe maama we NRM singa yali ddiini yandibadde ensiraamu bwidakiika ewowa ate kakati yafunye Mayinja omupya gwana otugamba biri ziri ngoma agenda ozimbe n'iri namatuvu kaye olinza nno okubanga wasubiddwa akasente kubanga ebivaayo biraga nti bafuna akasente akawererako kituufu bafuna 2.5 anti labayo balyako kati Bebe Cool balyako Isima ne bamuwayo 2 buli lunaku mitwala 2 nze mmanyi kati omuntu gwe batasobola kulyako sente era nagambye eyo nja kulwana emuzimu lyako yebbajjo eyo bajja jabba kuba empi bajjo muzanyisa kati bali tebasobola kukkiriza combination ya bajjo Fulufiga Sipapa Balam tebasobola zikkiriza kubanga kati abo tebasobola babba kakati Rasta yalina okufunayo babba otegedde kakati Big Eye amukoleki Big Eye ne bamuwayo 10 buli lunaku naye kituufu wafuna 2.5 per day sijjanga zezo ziri ku budget mutamanyi nti media mwino funa sente gwamanya abantu bameka bali kusimba nga bilioni 5 za fuluma za ba media people wali ofunyeko nga namanyaga mwe nga nange kwendi gwebuuza ndawuso kale omanya abantu afunira mu ndawusi sente naye bali eyo otunula bwotinoga naye bo bana abasajja tebakkuta sente era ekikoze President 7 tulina abantu mu NRM nga bo tebakkuta otegedde kyekugamba kakati olaba nze walubye sitakkanya na Balamu naye kati waliwo kati awaboogera Balamu kati oyo Kasarini kusasula omulaba oyo Kasarini olaba oyo pasita gwe bakutte ku lunaku Kasarini lwagenda oli pasita yali simanyi oba yaddira abaana oba yabaweerera nviiri simanyi cosmetology ku lunaku olwo nayina okugenda Fulufiga ne baani kubanga oli wakuyita ku mukolo nti ayambye abantu ojje n'obeerawo n'ogenda naye kwaliko minisita tebamukutte bakutte Fulufiga bakutte Kasarini awo wennyini weyagala tugende lwaki abantu mwe bansemberedde nnyo ofisi ya presidenti bankola ki tekayo linki endala yavuddeko abo bansemberera nnyo nkola nina olukusa kale nensembera presidenti nenkola ntya lwaki bwe biggwera gye biggwera muggwera mu nkola ya kifere wekanga ng'ofuuse victimu w'abafere andi kakati kati bw'oba olaba buli omu akozesa ekigambo nze ntuukirira pulezidenti kati ne bali be bafera bagamba kusaasira yabagamba affe twogera ne pulezidenti njabba twaliwa pulezidenti ne siraaje naye nga nkola y'emu lwaki awo nedda kati kankubula ekintu kimu si kusaasira yekka yasoose okufuna pulezidenti Museveni omufunamu bantu bangi nnyo gwe tokimanyi nga batuukira pulezidenti Museveni nga yafuuka bizinesi okutwalayo mitwalo 3 mutwalo gwa $. That is not ni buli omu akimanyi ekyo kimu ekyokubiri Siraaje yayita Catherine nga presidential advisor kubeerawo nga nze we yali ampise ekyokusatu mwe kyemutamanyi oyo gayo omulabo oyo pastor Siraaje ekkanisa ye bagimanyi nga yaba movement ayambala ekikofiira nga president Museveni polisi yemuggulira otegedde kakati kiri nti bino ebyokuyita Catherine mondo kyakola ensobi nze kyemmanyi bwe yatuuka eri yali excited n'agamba this is my son kyekimuvunaanya ne mondo tagambangako nti muleete sente tubatwala mu Isirairi kyekyamukwasa naye kakati labayo oyo pastor yeetaaga good lawyer
kubanga olaba bapasa babalokole nze ndi mulokole bapasa babalokole okutwala mu Israeli babalo bateka mbalokole nti okutwala mu Israeli ovako ebisiraani ofuna emikisa na bitya kati ani oyo pastor simanya siraani bwaba yagamba okutwala mu Israeli we yakuwa receipt teyateekako bbanga lwakutwala bweba nakutwala enta mukota jagamba mulindeeko biseera bya covid onoomukolaki otegedde sente waziwaayo nalabye ng'aleeta receipt n'abalina kaadi kati woobireeta ajja kugamba sizeeganye ne mulindeeko zasooka kukola buweereza n'ebino ebyokukwataasose kuzooza kati mondo bantu bekaboozamu kati mondo ekyamukwasa nze nkimanyi mondo yawaana nnyo Bobi Wine nga bali eri zikayiga nentunira mondo nenga ono mondo awedde yawaana Bobi Wine nga mondo eyo nayo yamu gwamanye kubola ekiri mu NRM omanyi kwewe twekuba era kyova olaba NRM without President Museveni it will take God to survive awo wenjagala kaye NRM lwaki aba NRM mwekubye nnyo mululu olaba DJ Michael balwanagana ne Bebe Cool Full Figure balwanagana ne kizibu kye DJ Michael ekyamukubya kimu DJ Michael yalumba Bebe Cool Rasta nanga Rasta lekera awo okugenda ku show eza politics otuswaza buli wozigendako you can't articulate issues bwe nakiwula nenga King Michael wedde Rasta oyo ng'ayina entondo kubanga emyaka gye gigenda kwenkana gyayisima kakati yenga bwe yamugambako yeri amugamba bituufu Bebe Cool agenda najja yagenda ku NBS fena nze nadduka mu ttooyi ng'akasajja kamubuuza ebibuuzo biswaza engeri gyaddamu ekola ki nti oli mulungi mu music teri ataganye Bebe Cool mulungi mu music yamanyira okujja nga aze corporate because bitya naye yanyiiga kubanga ebiseera bye bya myaka gya ntondo singa DJ Mike kyakigamba mutabani we ekyo kale otegedde that is true kino ekyakundi ekyayisima okulwana okuyomba ne Full Figure kiri kimu kyokka Yisima needs a place omanyi wosangawo jeno mu kifo inamu bakola ki kubanga kekazanyo ke NRM anti kati kyobola baba Wisdom tubakusote levels ondaba yeeyo ekyokubiri nze siibirawo ku ssente ze NRM kati olaba ssente zoogera NRM olaba Bobi Wine yagenda ekyanumenye yagenda Karamoja n'agamba bantu mwabe Karamoja kangezeeno gye bamukwatidde mu Busoga yagamba mwe bantu mwabe Busoga bajja ne bakola etteeka buli woolima ebikajjo olina biguza abantu balina license naye abalina license be baazeewa kati gwoba oli mulimi wa bikajjo tolina buyinza butunda bikajjo by'o Kenya oba biguza katira kakati ate obiguza nze atalima kati bana balina license beeteesa ne bagamba buli kiro tujja gigula singi 2 otegedde kati Bobi Wine aga we najja mu buyinza ebyo ebyetteeka ne license bigenda kuvaawo buli Musoga n'akuba engalo tetunnafunayo muntu we NRM okujja ku bali mu kulwana adda mu bigambo bya Bobi Wine bye yayogedde mu bufunze Bobi Wine bali mu kulwanira ssente anti kati Bobi Wine abuusa abantu kakati nsobira okupitaano okusimba njogerebe nze nagamba ndi we NRM naye siri bidomola ekisooka siri ku perolo zaabwe ekyokubiri nebaleeta ssente babogera ku media baagala ba Wisdom boogera naye mbu twajja kusiba bugatto bwangatto fe tetufuna ssente bwe bafuna biliyoni kakati nze nsuubira okujja n'okusimba ogamba Bobi Wine kyeyogedde mu Busoga nti kikyamu olima otya ebikajjo ate obiguze omuntu atabirima nga mbulwakwaya alina license yakusalyawo muwendo lwaki toleka neba free economy tuli mu capitalism nti omuntu w'omuseera asobola bitwala Kenya enjogera gy'oyogera nzirayo ku kibuuzo kya mwana muwalayo oba yabadde muwalayo yakimpeereza ng'agamba Kaye Wisdom mbega oba undercover wa NUP mu NRM Kaye Wisdom nze we NRM omutuufu gwomanyi byenyambye President Museveni nze we NRM omutuufu abe NRM abatuufu tulina kwogera bituufu si kuwaana buwaanyi bantu kubeera mu byakisiru tulina kukeera ne twogera bituufu kati nze bwe nzija wano ne ntandika okuwolereza ababba ebikajjo bya Busoga abaavuwaza Abasoga n'enjamba wana mbanzigwamu substance nyina kwogera ekyo President Museveni akimanyi kubanga ebintu ebimu President aba tabimanyi otegedde kakati gwe nga tokubibwa kikono anti nze sikubwa kikono kubanga ssente zange nzeekolera kati Bebe Cool balwana Abayisima balwana ba Full Figure lwa nsonga bamanyira ssente za bwereere nze Wisdom neekolera kwegamba President Museveni yatuloga eddogole lyakwatayo oba yalijjawo Mama Fiina nti kakati President Museveni asobola okunyiiza nepulya ebinyiizo kakati n'otukakkako nge n'ogamba waika ate naakola kikantulikinga muzeeyi wange okitegedde kyenkugamba naye kakati gwe
olowooza kati kankubuli olaba amasasi agavuze mu Kampala 99.9% abantu be bakubya amasasi tebabadde mu kwekalakaasa abantu ba bulijjo osobola otya okujjawo obujagalalo nga okuba bukubi bantu masasi Isima n'avaayo Bebe Cool n'avaayo n'akiwagira riri nganze osubira yamaze n'akijjayo ne yeetonda anti let me tell you kankyogere ki mugana kankyogere nayogera naye nendaba social media ng'ekibasi nakola statement we abantu basatu bakyusa music we Uganda kale katujjeko mu Emprorando baani kati bale bana basatu abakyali abalamu Chameleone Bebe Cool Bob Wine abadde MP ali kukyaba president takyadda kuwe mu eyo level yagivaako Chameleone gwe ngenda okulonda meya wange Kampala ali kuba meya Bebe Cool kati ofukamira mu butale ng'ogaba t-shirt tolaba level ntino gwe kwabasinga obukulu you are mature enough obola kwa wagenda okugenda ekolongo egudde seboli omusajja ali ku kyeyo kiru ate byeyo ezo t-shirt Isima yandifukamidde Bebe Cool ku kitiibwa kye yandibadde nga ajja bw'ati n'agamba Isima genda ogabe wano nga yalagira nga supervisor nga ye commandant naye kakati lwakubanga ayagadde nnyo ssente yalwa nnyo mu bwavu omanyi let me tell you something bayibuli ekyogera nti osobola okukola ensobi bbiri okuddira omuntu omwavu nga takyusanga ndowooza okumuwa obukulembeze abamubi nnyo waliwo abantu abaavu nga bampisa tolaba nkonga omuntu afunye ssente mu bukulu n'ayonooneka naba kakati Bebe Cool ebikolwa ebimu byakolwa wano nga DJ Michael yamugamba bituswaza nga ab'NRM abasajja bali kakati nawulidde ngo ani agamba oba yabadde ani n'agamba no president yagambye Bobi Wine ayagala obukulembeze oyo namulekera Bebe Cool my son no that is an error from my president no that was an error Bobi Wine is it is even an kivume ekisembayo okugeraageranya Bobi Wine kati ku Bebe Cool Bebe Cool oyina mugerage actually Bebe Cool ne level gye yaliko ya Eddy Kenzo yavaawo dda kati Bebe Cool ali ku level y'abakadongo kamuba neno nadi mayinja amulese kwano nadi mayinja ali Masaka akubatti kakati njagala kubuuze Ronald Mayinja osobola mulanga afukamidde mu butabaga ng'afukamidde mu butale nga wagabatisha aba agudde ayina yewa level naye kakati Bebe Cool ayagala kulaga President Museveni nti yakola ennyo NRM lwansonga abala singa Katonda atuyamba Museveni n'ali akalulu ayagalayo kati miliyoni nga 5 omanyi amanya sente z'obwere kati baswala kugamba nense bawedde muno singa kugamba oba tulina bwoti nogamba naye ono gaya ali oba mmere ki kakati ebibaddewo badde obiwulira Bobi Wine yakwatibwa ku misango egy'okubeera nga yeetaba mu kikolwa ekyokubeera mpozi ng'ate akuŋŋaanya abantu osanga kyali badde kiviirako abantu okubeera nga bafuna obulwadde tulabye videos nyingi nnyo ebifaananyi bingi nnyo ebyammwe abayimbi mmwe mu ab'NRM nga mukola processions ez'enjawulo naye temukwatibwangako naye Bobi Wine ye yakwatiddwa n'amalayo ennaku ze 2 embeera eyo ng'ogiraba otya kakati kankubuulire era nagambye president nkiddamu wano ku Radio Simba waliyo abantu abamu abali mu security nga baagala gavumenti egwe tosobola kujja tubadde olaba kakati nze ndiwe NRM Bebe Cool atambula mu ggulu ne banne bonna bayisima baani babajjo procession weeri tebataddeeko mu mask batambula olumbye eggayi okumukwata kisoke n'engeri ne gy'omukutte otegedde ebyo ebintu waliwo abantu abamu aba security abaagala gavumenti yaffe egwe era president alina okuba mugezi ajja kweyibaala agenda omusula ave mu gavumenti ate by the way history is true obayira abantu abamu bafuna ssente beerabira abantu abawambye ba president ba wano babadde ku lusegere nga ba security ani ewamba Obote ani ewamba Obote 2 ani ewamba Amin muzeeyi weegendereze ebyo tosobola bikola Bobi Wine otegera kyekugamba tosobola kakati Bobi Wine ku level gy'aliko bw'omukwatako international level actually muzeeyi nkusaba Bobi Wine muteekeko amagye agamukuuma kubanga wasobola okubaawo omuntu oyegwanyiza entebe eyo n'agera kukuba essasi n'okuba essasi oyo Bobi Wine kati kabule n'okuba Bobi Wine essasi do you know what can happen olaba kakati ekyabaddewo mwaganye TV zonna obbiraga osobola kakati ku internet abalugwala ne beekalakaasa wanoona ne beekalakaasa president nkusaba Bobi Wine muteekeko amagye agamukuuma otherwise omuntu omu atakwagala ali mu security ajja mu besas Uganda eno nkubuulira efuuka Somalia nga tumaliriza Kayo Wisdom
after akaluka 2021 oba Bobi Wine yawangudde oba Mwami Museveni yawangudde omuziki ogulabawo n'abayimbi abo bonna abayimbi abakunamye tebagenda kuddamu kuyimba tebalina katale Muzeina ate kati nze President Museveni wawangula ne Bobi Wine ku bombi awangula Sisalo yitungo ava waffe Museveni wawangula I'm very okay sechiwa Bobi Wine wawangula I'm very okay sechiwa Bible egamba ebebega w'omusajja w'amaanyi wabera mu kyalo w'amaanyi bagambye kayeto bali olinyeno nemo bagambye babi ye nakaiza bagambye babi ye ntungo ye nasuna no emabega omusajja w'amaanyi wabera mu kyalo w'amaanyi that is 1 2 babi tomulaba engeri gyatuseetika isi wayogera yenna wayogera bwotyo olabira ddala fasiredi sisa abantu abapewafa abanywa kugamba mazima ebyo birekera bano abaana abatamanyi nsi nze amusate tu nkyali wane Uganda paka NRM wekola ebintu by'ekisiru sijja biwagira kyobola nkugamba waliwo ebintu ebikolwa nga muzeeyi tamanyi otegedde gwe kyenkugamba ekyokubiri waliwo abayimbi abamu abagudde waliwo abayimbi abamu abagudde botagenda kuddamu kulinya ku stage abayimbi abagenda okifunamu bebana bakubye kadi zaabwe obulungi batya nti wojjamu NRM ate toyonooneka osanze mba wisdom sister wange abasajja nga 10 buli mwezi bamwebakangako nga mu lutalo otegedde kyenkugamba yali mulwanyi nti wisdom maka gaabwe wafuddeyo abalwanyi 7 bonna kakati gojjamu NRM ng'oli muyimbi n'okola amaalo nga wenalabye buli kati okimanyi nze ndi NRM naye omanyi nawanisa post ya Bobi Wine free Bobi Wine nga buli ateekao nabaddeawo ndaba kakati labayo nagabe bashiba yabadde era Jeff Chiwa abayimbi b'omanaginga bamanaginga buli muyimbi ateekawo free Bobi Wine nga bunajjayo ajjayo buviiri na busige bwe yeeteekako bannanga buli muntu yenna nkutumidde Kaye Wisdom following ku YouTube channel ye Kaye Wisdom tugenda tandika okukola live eziriyo otherwise buli muntu awagira NRM bannanga akalulu muzeeyi akeetaagira ddala mulaba akasajja k'emagereka tuleega kitegerekeka sajja k'emagereka tuleega bwewangulwa nawe ofuna mwanti ate nze ensalo abayisimaye bagenda okudda mu Sweden nze sisalo. You guys, get serious.